ebbanga lyonna twogera nnyo ku babaka baffe naddala nga bakoze ensobi ab'ekibiina kyaffe lwa nsonga ffe mu kibiina mwe tuva we keep the checks and balances. Tewali muntu atambulira awo atyo nakola byayagala ngali unchecked. Katubeere ffe wano ku internet era ebukeera enkya n'enkola statement nga aba wano mu parliament ya internet bajagadde, they will automatically put me in check. Wano tewali gwe tutaliza lwa nsonga kyovola tewali mukwano wano gwa lubeerera. Bw'okola ensobi we come after you immediately wogikoledde. Tetwebuuza na ku muntu yenna nabbanga kiri omaze wano. Olunaku leero sigenda kwogera ku bammemba ate sigenda kwogera ku ba MP baffe. Eno vidiyo ngikoledde bantu ba NRM. Ekyamazima kiri nti buli muntu wa NRM ali eyo mutukoze bubi nnyo. Ne woba ogiwagira buwagizi taatawo ne waba wa NRM ng'olina ebintu byetasobola mutuuza mugamba ng'oli mwana myaka gyaffe dadi wo yazaala emboga kweri. Njagala tugende empola muleme gamba nti tubaweebulira bwerere nti oba tubagamba nti bannange mwetise emboga mbutubeera tubavumye. Ababaka 3+ ne mubulamu omuntu gwe tulaba yadde ku media agayidde nga Museveni ku ggwanga lino kyalina okuzzaako mu myaka gy'emikadde. Ababaka 3+ ne mubulamu omuntu asobola okugamba Museveni ku bintu byateekeddwa okukola obudde buno mu myaka emikadde ng'agenda kufa, ku busungu obuli mu bannansi, ku ngeri gy'atemyetemyemu bannansi, ku ngeri gy'adebaza eggwanga. Obudde buno tebalinamu yadde ka strategy n'akamu yadde otugezi obutono bonna ng'obagasse tebasobola kukozesa kumanya ki kyetaagisa kukolebwa kati. Twandigambye nti balina tebaagala, kisoboka bulungi nnyo okuba nga tebalina. Nkutunuzeeko Kenya awo obadde okimanyi nti ebimu ku bikuziza Kenya okutuuka ku level kweri yeyawula ebintu bino 3. Yeyawula amagye, yawa ku institutions amaanyi. Ekirala Kenya kye yakola yatereezamu ku bukulembeze, yaleeta ku democracy. Mu myaka gy'ajja Museveni gino nga agenda ng'akooye ebimu ku bamwetoolodde naddala ababaka bye bandibadde bamukubiriza ennyo n'okumujjukiza kubadde kujja magye mu ngeri ggwanga gye litambuzibwamu gasigale ku cardinal role yago oba cardinal duty. Uganda eyo ng'ogiraba ng'eneekula olina okwawula amagye ne institutions body ezikola government n'ozitongola. Obudde buno buli muntu wa NRM ng'alina amagezi ng'ayagala Uganda egenda okutugatta ffenna nga tukkaanya mu butakkaanya bwaffe. Bandibadde bawa omukadde amagezi nti ebimu ku byandibadde asinga okufokasingako obudde buno kwe kwawula amagye, security forces ne ziva mu politics. Kyakubiri nga kisoboka bannamagye ne bateekebwako na tteeka omala kuva mu magye emyaka 20 okwesimbawo. Wuliriza alaba katambi kano okugula obuganzi eri omuntu yenna ng'abadde asaavinga mu magye. Mu bannamagye okumukolera buli kyayagala kyangu nnyo. Ekitegeeza obeera mukulembeze alabira okumpi. Bw'obanga obudde buno tonnakiraba nti ekiteeka Uganda ku musingi ne ku kkuba erigitwala mu nkulaakulana olina okwawula institutions zino wammanga. UPDF police n'abasigadde giso teekeddwa okubyawula. Obukulembeze olina kubuzza mu ba civilian as of now n'obujja mu bannamagye completely. Olina okuleka abantu
abatalina nnyo kakwate ku bannamagye nga be bali mu kwesimbawo, at least ne babeera nga bali backed, naye omuntu nga civilian nga yagenda okuliidinga ba civilian abasigadde abangi, at least abamu akak'obuntu. Buliriza alaba akatambi kano, amawanga agasobodde okukula ne gadduka emisinde gategedde ebinyigiriza abantu ba bulijjo lwa nsonga abakulembeze bano baggyibwa mu bano. Wadde nga mubeeramu forces ezibaleeta, naye abakulembeze baggyibwa mu bano aba bulijjo. Obudde buno buli muntu alina amagezi, oba oli ku opposition oba toli ku opposition. Ekyandibadde kigenda mu maaso g'omukadde oyo ng'akyalina obudde kwandibadde kwawula magye n'agajja mu bukulembeze. Ekyokubiri, kutengereza masiga asatu, okuzzaayo amaanyi mu ssiga eddamuzi, okuzzaayo amaanyi mu ssiga eribazi ly'amateeka ye parliament, n'okwawula emirimu gya state. Ebyo bisatu buli alina amagezi mu NRM byandibadde ateeka ku ntebe y'omukadde as of now. Wuliriza alaba akatambi kano, amaanyi mugatadde mangi ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ndi wano okubajjukiza nti ebikola ba Robert Kyagulanyi Ssentamu abalala bangi mubibusizza amaaso. Very short sighted. Mukozesa tactic ezabalabira okumpi okudiringa n'ekizibu ekikadde ate ekizibu ekiri itano. Wuliriza alaba akatambi kano, gano amateeka ge muli mu kubaga nga mugabagira Robert Kyagulanyi Ssentamu, muli bize mujjanjaba symptoms, mujjanjaba kungulu, muganya okusiguukulula ekizibu. Ekizibu kya Uganda weri kati nfuga ya mateeka, si kufugirwa ku mateeka. Twogera ku rule of law, not rule by law. Buli alinanya Museveni ne kagurupu konna akamuli okumpi obudde buno ekirina okusooka mu mutwe kwe kuteekateeka eggwanga okulijja mu nfuga ey'abannamagye. Otherwise tugenda ku repeatinga cycle ey'ebyafaayo. Wuliriza alaba akatambi kano, kiri mu best interest y'aba NRM okulaba nti obukulembeze bwonna obuddako e Uganda awo, obwaffe nga tuba tujje mu misinde ku kifuba, oba obwammwe nga mwawula amagye institutions essatu mu bintu by'ekisiru, nga parliament esobola okukola decision nga terina interference ya state, nga judicial esobola okukola decision nga terina interference ya state, ng'ebyo ebisatu buli kimu ki operating independently nga birina ne body ebirondoola byonna. Tulaba nga kyabujegera kya busiru okubanga parliament ye auditor nga yo terina agi auditinga. Essiga libazi ly'amateeka lyo terina ali auditing alibala ate lye lyebala. Walina okubeerawo security body ey'enjawulo auditinga buli muntu kebeere state yennyini. Osobola okuyita board of elders, babaka 3 plus nsujju, watermelon, mitwe mikalu batwala mimwa. Ebyo future y'eggwanga tebagitunula nako, batunuulidde masowaani gabali mu maaso. Tebakimanyi nti ng'olina omukulembeze ng'alina akalandira mu magye oteekeddwa kino nnyo okumuwummuza emyaka 15 ku myaka 2 nga teyeenyigira mu nsonga zonna za bya bufuzi, nga ne bw'aba agezesa kuzeenyigiramu abaaningibwa butabiddiramu ddala. Oleme kusiiga kifaananyi kya allegiance nti yasaavingako nabo bagenda kumuwuliriza bakole buli kyayagala, buli kasasiro bamenye amateeka. Tujja gyongerako kwesooke kome wano.